Tulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Ggulu yabadde wezeza millimeters 14 n'obutundutundu 7 so nga ate yo ttololo zabadde ziweze millimeters 4 n'obutundu 5. Bwe tunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga waliwo low pressure center oba kinuunampewo asimbye ku guyanja ogw'ebuyendi asika empewo ezo ezaali badde zijja mu ggwanga lyaffe ne kireeterawo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize ku bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okw'ossa n'ekitundu ekyo eky'eggulu. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti nno obudde bujja kubeera bwa kiddedde nga n'awamu akasana kajja keera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonya bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okutuukira ddala eyo mu Kabaale. So nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti nno akasana kajja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu kutuuka ku degrees 26 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi, Moscow ne Paris tusuubirayo enkuba okutonya. Kyokka nga yo mu Juba tusuubira nti omusana gujja kwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 35. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Nze Lubega Michael.